kuba kukwo, okunoonyereza kulina kuba kukwo, lwansonga nti okwagala kw'ekyo ekintu kukwo si kwa mulala. Kyonna ky'owulira ekisobola okujja ku ky'oyagala, nkwegayidde kitwale nga missed call. That is how great people are built. Ate abantu bonna ba Socrates ne bwaba Yesu baani bonna mu biseera byabwe tebaategeerwa era baalwanisibwa. If you are fighting not to be a mediocre, bw'oba olwana okubanga tofaanana bantu bano balejjalejja ng'oyagala kuba muntu wa waggulu, it's okay to be misunderstood. It's okay to be ridiculed. Don't lose your confidence. Don't try everyone to understand you. Si buli muntu nti agenda kutegeera. Please don't conform. Tokkiriza kubeera mu bantu ba bulijjo kuba tolwana kuba wa bulijjo. Olwana kuba wanjawulo. Byokola birina kuba bibyonga byanjawulo. Ajibakaluba yakomyewo azimba. Yes, saagala omanye nti nno nzimba buzimbi. Njagala mmanye nti buli lwolowooza kuzimba ogenda kulowooza kwa Ajibakaluba. Sitambula nti nno ngenze Kenya, ngenze Ghana, ngenze Nigeria, nti ebiryo saali birabidde ku internet. But I'm trying to give you an image that I'm convicted. I'm convicted to what I want. I'm committed and I'm ready to learn because it's my passion. And therefore I take your confidence for you to work with me. What are you interested in? Chicho oyagala okola. And how far have you gone to convince others that you can be the best at doing it and you're going to deliver the best? Tosobola kubeera mu comfort zone yo olowooze nti mwe bigenda okukusaaga. Please stop kidding yourselves. Stand out and be counted. And being counted is going to be harsh because when you stand up, the wind is going to blow you down. Bw'osituka omuyaga gugenda kufuuwa. Ensi tutambulirwa mu bantu baalemwa, abantu abalina ebibaluma. Buli kaseera omuntu aggulawo olutalo ku muntu n'alwana ekitategerekeka n'avuma n'omubuuza akijewa. It's okay. Develop a character not to be deterred. Funa embeera nga tewali muntu asobola kukanga kuba byonna bye boogera okkulumya. Bulumi buli mu bo. Ate buli lw'onaagezaako ennyo okugezaako babe nga bakufiiringira. Buli lw'olabanga buli muntu yenna akkiriziganya naawe ategeera naawe tolina kyamakulu nnyo ky'olina. Buli lw'oteekawo embeera ng'abantu bakutegeera bulala manya nti ofuuse wa ttabbu. Oleese embeera. And that's what everyone is striving for. Buli muntu yenna tayagala kubeera nga buli mulala. Ne ate munsanyusa nnyo okubanga ate mwagala kukola bintu abalala bonna bye bakola. Kati ate oyagala okubanga okola ekintu kyekimu ng'okiddiŋŋana nga olowooza nti n'ebigendo kivaamu bigenda kuba byanjawulo. Einstein yagamba nti ekyo kye bayita obusiru. And you're not stupid. Temuli basiru. Mutegeera we can do this. You can do this. It's a matter of reaching out to yourself. Ononye omuntu ddala akulimu. You can be that person. You can be that person. Tunuulira omuntu akusomesa ali mu kibiina ky'olwaleero. Ejjo nabadde ndi nammwe ku live ne mbabuulya. I reached out we twagenda okulaba Mufti Menk. That's when I realized that things can happen. Someone who was a security guard from nowhere. The whole entire audience had sat down at Serena waiting for omuntu omukulu agenda okujja, the dignitaries, the ambassadors. And then Haji Bakaluba walks in and they say, Haji Bakaluba, they want to go on the platform. Gwa agenda okugenda wali oyogere as we wait for Mufti Menk to come in. Who am I? Doctors, engineers were seated down there. They sat, they listened to me. I spoke. I went back home and I just did it just like that without feeling a thing. And when I was going back, I was thinking to myself, I had this in me all along. You needed to see how my missus was scared. And I told her the reason as to why you're scared. You know me from nowhere. Omanyi nga abantu tebannaba kumanyi, omanyi nga sinnaba kwerwanako kufuuka kyendi, y'ensonga lwaki ofunamu obutanzikiririzaamu. Naye nze nina omuntu gwe reaching out bwe mba ntuuse mu budde obwo ne mugamba nti nyamba kuba nina kye njagala enserabe. At that moment, that could have been my maiden speech. Yali badde nga nze speech yange nteese ku katuuti
ng'Obama Kerry we yamuwa omukisa ayogere yayogera nga tamanyi what if yatya from a good speech everyone was like who is that guy anyoyo and that's how it started. He ended up being a president. He made history. What if he chickened out? Singa yatya ng'agamba nzaani sirina kyendi tebanonda nako ku ofiisi yonna mama wange yankuziza tukuze tuli baavu bana abantu balina abantu ababateeseemu ssente bantu b'amaanyi okunsinga n'abasobola. What if yakirowoozanga bw'atyo? He went out, he spoke and the world listened. I think you went there and you saw that speech Jenawa, but the whole entire Muslim fraternity was seated there, and I was just looking and I said, how did I reach here? Which courses did I take? It's there, it's in you. Bw'obanga olina ky'osobola ky'okola ng'olya tokyagala, it's there, it's in you. Okirina and you can do it. You can do it. Fear tekulimba. Fear is caused by ignorance. I'm here, I've spoken for 2 hours. How did I manage to do this? Sirina we nali ngenze n'ensoma kino kyensoma. And I do it nga sihavinze blackouts. I didn't know that some years ago. Just a few years ago. What if you have the same? Ningo waliwo omuntu ayagala okujjukiza nti no tosobola kikola. You have it in you. Gwali n'okusiga. There are people there who are very intelligent. Nga sisobola na ku having a discussion nabo. But the only thing they have is self-doubt. Butekkiririzaamu kino sisobola. Who told you? Bulira ensi ky'oli. Bulira ensi ky'oyagala. Gezaako genda. In fact, temuli mu bulamu bwange nze saagala kugezaako. Just go there that you are going to do it. If it works, it works. If it fails, it fails. Simple as that. Omuntu yenna akugamba nti gezaako tekijja kusoboka. Run away from them. Be crazy. Be crazy for the sake of your sanity. Be crazy for your dreams. Tunulira abantu abakikoze weebuuza ono akoze ki kyanjawulo ki kyakozeeko. Bonna kizuula nti n'ekyenjawulo kye bakozeeko kubadde kwekkiririzaamu ne wekkiririzaamu is going to be doable. It's going to be doable. It's possible. It's done. It's possible. It's in your head. It's in your head. Chovola baffe tujja wano leero ne twogera n'oludda kolooza bameka abatuvumye, bameka abatulemeseza, bameka abagezaako tujjukiza gye twava, bameka abatulaba nga bagamba nti tetukigwanidde. Gwe abakulaba nti tekigwanidde bayinza n'okuba ng'oli nabo mu nnyumba. Limitations and are fostered within us. If there is no enemy within, the enemy outside can do us no harm. Bwe gibanga mikwano gyo be balabe bo be bakuleetera okutya be bakuleetera obutekkiriza mu do away from them. Abo bwe babanga tebasobola kukwata kuzza wansi, tewali muntu yenna mulala agenda kuzza wansi. It's the people you believe in. It's people's opinion once you believe in them about yourself. And their opinions about you has got nothing to do with what you want. That's why you see us wild. Nkeera kumacha nengenda nenkola ekintu nga sikimanyi. I remember Sarah ono mulabyeko wano. Sarah took me to the US. Abantu waliwo yamugamba nti haja agenda kujja nani wana ayogere. People have paid to watch him talk. And people paid a lot of money. Nentuuka mu US, I'm the only speaker. Sirinaako muntu mulala, sirinaako curtain raiser. And I had never done it before. But let me tell you one thing I just had confidence mu Haji Bakaluba. Nalina Haji Bakaluba nga ndi mu hoteli gwe njogera naye. Nga njogera nange nze. I didn't know what I was going to say, but I think nakirowoozaako ne mmanya nti ngenda kwogera kuva ku mutima gwange. And I spoke for 4 straight hours. And people sat down without a blink or going anywhere. You can do it.
And the reason